obudde nga buzibidde ddala obululu bw'abavuganya ku bwa pulezidenti butuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga bukwasiddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama. Bumukwasizza n'atubuulira omuwendo gw'obululu obwaleeteddwa akawungeezi k'eggulo. Tufunyeeko obubokisi bwa pallets 193 obutuuse wano ku kisaawe Entebbe. Ku bwe tusobodde okulabako kubaddeko obwa Kampala, Butalejja n'obulala era Byabakama atutegeezezza nga bwe bugenda okuleetebwa mu miteeko 3 nga bwonna bw'abavuganya ku bwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti. Tusuubira okufuna consignment endala ey'obululu okuba mu kifo kyekimu era na 26 tugenda okufuna obululu kwegamba ekifo ekyo kyetwogerako bwakubwa bwa president n'aba member of parliament oba bakiikize mu parliament bonna tubusuubira mu weekend mu nnaku zino 3. Ono agumiza bannayuganda nga bwe bugenda okuterekebwa obulungi okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja. Tugenda obujja wano tubutwale mu kifo kyaffe tugenda obutereka bulungi bugenda bukukuumibwa ssaawa 24 teri muntu yenna asobola obuyingirira oba obukolako ekintu kyonna. Bw'atyo asabye abantu okuba abakkakkamu kuba okulonda kuno kugenda kuba kwa mazima n'obwenkanya. Akalulu ka 26 kakabeere k'amazima kajja kubeera k'amazima ate nga n'obwenkanya ate nga k'emirembe. Ebintu bya violence oba emivuyo mu kulonda tugivumirira ate tegiikirizibwa mu mateeka. Tusaba bannayuganda bonna nti kusooka twagale eggwanga lyaffe tubeere bakakkamu tugondera amateeka twewale ekintu kyonna ekiyinza okuleetawo okuyiwa omusaayi oba okutaataaganya enteekateeka z'okulonda. Abamu ku bakiikiridde abeesimbyewo ku bwa pulezidenti babaddewo ng'abajulizi ng'obululu buno butuusibwa. Tutuuse wano nga bukyali ku nnyonyi ne batuyingira ne tulaba ne babujjako ne babufolomya ne babuteeka wano ne tubi-inspectinga obululu bwe baleese olwaleero obusoose okujja mu Uganda mu kalulu kano akaddako obululu bwa presidential election. Ye akiikiridde Jeno Mugisha Muntu enteekateeka y'okkubisa obululu buno agikubyemu ebituli ng'agamba akakiiko k'ebyokulonda kazze kabeepena ku bungi bw'obululu obugenda okkubibwa. Twatandika dda nga tusaba Electoral Commission kye bayita parking list oba eyo list gye baweereza kuva eri gye baprintingidde obululu nti bagituwe ng'ebibiina kati obululu banga babuleeta kati nga tuverifyinga kweyo parking list bululu buno obwa district eno baprintinga bwebuze era n'ekyo ekibuuzo mukulu Justice Byabakama takizeemu bulungi agambye nti obululu baprintinze bungi kusingako n'omuwendo gwabo abalonda. Era bano bagamba basaba dda akakiiko k'ebyokulonda kabagatte mu nteekateeka y'okkubisa obululu buno okuviira ddala mu ggwanga gye bukubirwa ne beerema ekireeseewo ebirumira mu nteekateeka eno. Twayogera nabo ne tubagamba nti bakkirize representatives abava mu political parties bagende Dubai bawitnessinga engeri G company eprintinze ballot papers egenda kuziprintinga n'ozipakinga kwegamba tubeere bamativu nti bapakinze ekintu kirungi oba kyekyo kyennyini kye bagenda kuleeta naye Electoral Commission teyakikola. N'entereka y'obululu buno nayo bagirinako akabuuza. Kati bagenda zitereka mu warehouse zaabwe tetumanyi oba security ejja kuba nga weeri kulaba nti tewali omuntu n'omu agenda tamparinga ne ballot papers zino. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'enkya obululu bwonna obw'abavuganya ku bwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti bugenda kuba butuusiddwa mu ggwanga.